nze ndi munyarwanda nava waroride najja kunonya sente zangu kuva wara nobe kiba 10 nkufiirako sebo nkunonya ne murumbe ne nkusangayo kubanga nsobora n'okutugira wano nga tompadde sente zange tontugana nkutuga awonyerwa kwasi na kisona ndi kufumise n'ekisogwe nze njagala sente zange tomanyira owulira otabuse nnyo naawe leka utagira ngo waragiyo zingo zahera mu nzira uri kumva laba yogenze wala naawe laba yo kati sente ngenda zikuwa ogenda kukwata wano niyo ntuga waliwo ngamba kwano jyawo sente ondabisanje nsoka kujja mu sente zange so sikikakurabisa urimu nogenda ne 13 gwe oreba amafaranga anje ona nisono ufite ngaye amafaranga kujya kugura igikomandora yagenda nyonga namatanga no amugaga byongera sibitegera kati tambo witonde naitonde sizikuwadde witonde sebo tambulo mvide tondekanira abundabisa tambulo mvide omanyije navo kujja kunonya sente top sente we nozonje no kunyira bano ndi munsi komanyo kwe njya kukukuba sente nzikuwadde atojja ozunga buno obubbi kanziba nnyini mwana kabadde kandabisizza lwakuba tewabadde bantu ye boy 13 nezinkwasisa amataayi bwe kati kyova olaba kati nnyina okuggusa ddiirwe kubanga sisobola kukkiriza n'embeera mu mbeera eno nze omutabani w'omugagga tekisoboka kyova olaba ono omusajja naye aluddewo nina okukiggusa sisobola kuba mu mbeera bweti tekisoboka obwavu bubi tabani w'omugagga ne bankwata amataayi tekisoboka ekyo tekisoboka nembadde nja kasabula lwakuba mwana nze mbadde omukyala naye kale amulinde Martin nawe suko yimirire. Mami ampita oba. Azine nsonga siza mami. Nze njagala okwogera muko naawe. Oyagala tetwogere biki saawa zino. Oneba dadi yake wakankugamba tonfaako neewulirirako. Kati oyagala nkole ki? Martin. Okimanyi nti ndabika nina olubuto. Olubuto? Olubuto lwani? Ulira no bwabuuza mbu lwani. Obubonero bwonna bwe nnina bulaga nti nina olubuto. Ne mami ogolaba nkaza kazi ennaku zino alowooza nina olubuto naye saagala kimulaga. Ennaku zino ndi bubya ngama kutwala mu ddwaliro bakebere naye saagala ntwale mu ddwaliro kuba nze nkimanyi nti ndi lubuto. Martin nze saagala kuzaala. Si lwange olubuto. Yogera amazima nakatudde nanyini lubuto. Martin. Nafuna olubuto lwo. Nze saagala ngako kufuna mu lubuto Martin. Ate lwaki? Toba tuyagala kuzaala. Sikwagala. Martin sakwagala ko wakozesa mbeera yaliwo n'onfunisa olubuto nga sibyendiko. Tukole ekintu kimu, funayo sente z'ofunye tujjemu olubuto. Nakatudde ogamba ze Martin jjemu olubuto. Njjemu olubuto. Bampita omutemu tinajjamu olubuto. Ate awo oba mutemu. Mba mutemu banzise omwana ate nga ze omwana mwetaaga. Tujja ddujjamu kuba Martin nze sigenda kuzaalira mwana era saagala. Sikwagala nga kuwabula embeera gye nalimu gye wakozesa n'onfunisa olubuto. Nakatudde. Bweba embeera gye walimu gye nakozesa n'ofuna olubuto waki tewasulanga mu ngoye. Martin ebyo nagwe byoyogerako tobitegera naye waka mami alabika ayagala kungwamu nti ndi lubuto. Omulimo gwange nkyagwagala. Ekisooka mami yankomezaawo ku mulimo nsasula bulungi sente zange. Nze tonteeka mbatemu ng'omanyi n'ebintu byo. Nakatudde oba oyagala tugende ewaka obeere wange. Ewuwo? Nenze omwana mwagala ne sijja kujja mu lubuto n'oba ofa. Nze Martin saagala kuzaala saagala kuzaalamu. Okuva lwe nalaba empisa zo Martin saagalira ddala. Oli mwenzi asembayo obwenzi kati nze ngambera naawe gw'omwenzi bwotyo. Saagala kuzaala Martin kyoba okola tujjemu olubuto. Nakatudde bw'oba oyagala kujjamu olubuto tujjemu wekka naye nga nze Martin sibiriimu. Kansika buno obugwira ndi mu nsi yange kwegamba sisobola nakweyagaliramu olw'embeera ate kati ku luno ngenda fuuka mubi. Sebo kiriste. Yogwe gwe mbadde njogera nawe ku ssimu. Yeze sebo. Okay. Tuula wano. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya tuukira ku nsonga. Byonna nga bwe mbigambye ku ssimu. Onoosobola okukola omulimu bulungi. Bosi wa nze omulimu gwange gwa kuwummuza abantu. Gwe mpa mulimu weesirikire bigenda tambula bulungi. Gwe kasita ongamba nti ogenda kunsasula bulungi. Ebisigadde bindekere.
njagala omutti nga tewali muntu yenna ategedde nti kugamba waliwo embeera eyabaddewo. Wooviira ku ndagaano oluva ku kitaawo gwe gwenzidako. Mwana ebyange tontunulamu yadde akatono ŋŋenda kusasula nga bwe twogedde. Gwe nkakasa nti ogala kunsasula. Ekyokusasula toddamu kukibuusabuusa kubanga bw'omala okumugjawo bwoti sente zange ziri awo. Okitegedde? Kitegeeza buli kimu ogenda kifuna kye weetaaga naye njagala okikole mu ngeri ya bukugu. Okitegeera bulungi? Obujulizi bubule. Nze saagala mbibeeremu yadde akatono. Gwe nkwasa mulimu ebisigadde obindekere. Gwe kasita onkwasa omulimu gwange gwakutta ogwo gwakunsasula. Ngenda kusasula ekisinga ekyo kuba ngenda kuwaaka emmotoka ezo. Biri. Kitanga aba ayina amamotoka mangi. Sajja mulinzi afe neyagale naye tafa. Akaddiye tafa. Ndi mu mbeera embi. Siina kye mwagaza ku nsaafe nze mbeera omusika. Kati njagala okola omulimu ogwo mu ngeri ey'obukugu. Naye saagala okubeerawo mbeera yonna wabeerewo omuntu ateebereza nti nakibaddemu kubanga ndaba oyinza okukakola mu ngeri ey'ekijega ne bankwata. Ate bwe bankwata byonna poteya. Kati gw'obadde ombuusabuusa oba atandikire ku ggwe. Ogwange gwakuwummuza nanditandikidde ku ggwe naani anansasula. Kati olaba gwe wamutta. Oyo gwe yamuwummuza oba nze yamuwummuza nga yali w'amaanyi naye tebaategeera na lukwe lwonna. Kati gwempa mulimu bwe neesiga bwesize emirimu enda gikwasaganya enempeta ogiraba eno gwenkwasa emirimu. Kati ekitegeeza oba oganya okugyamu olubuto siina kyakola ngenda ng'ambe mami buli kimu mubuulire nannyini lubuto kuba sijja kulina ntwale mu ddwaliro nswalireyo. Ekisooka nazaalako mmanyi obubonero bw'olubuto bwonna. Mami wakutwala mu ddwaliro okukebera olubuto tugamba nti lwange. Nga lwaki simugamba? Nanti ono nga ngenda kwegaana. Ate gwe obadde obeera wange mami akimanyi obadde obeera wange. Wamugamba obeera laakaayi kazi gye mbadde embeera gye nakufunisiza olubuto. Mugambe nkwegaane gw'onoomanya n'olubuto olwo. Otegedde oyakungobesa ku mulimu. Ndyewa kintu kyangu nnyo bw'oba olina olubuto tugenda obeera ewange weewali. Kati gwe kyogamba gwogugwo gulabanga omulimu ogwange togulaba. Nanti nze nsobola okukulabira ate gwe tosobola kundabirira. Kkiriza ogenda onzaalira omwana abeere ewa obeere ewaka wange. Sikugobangako era nze nkwetaaga. Ali n'omwana wagamba nti ali mu lubuto omwo mwetaaga nze nja kukulabirira ewange. Ki ekitaliyo nakatudde? Naye Martin nze nkwetaaga obeere ewange. Tekyalibadde kibinza okugyewo naye okuva lwe namanya nti oli mwenzi. Martin nze sikolagana n'abasajja benzi. Era nakukyawa saagala nakuddamu kubeera naawe. Nti ekintu kyangu nnyo buli omu asigaze emirembe gye mbeere gye ndi naawe obeere gy'oli. Tuggyemu olubuto ekyo kiggwe. Nakatudde oba toyagala kudda waka. Olubuto olugenda oluggyemu naye ofuna obuzibu bwonna bubwo. Nze Martin sibuliimu gw'omanyi n'ebintu byo. Ojja bibeeramu. Sigenda bibeeramu biba bya butemu mbigaanye. Guma na lubuto olwo oba toyagala genda wange guma n'olubuto olwo obeere nalwo. Martin ddala lwaki ondeka mwene embeera? Ate kuleka mbeera ki? Oba abasajja mwabaaki? Kwegamba olaba obulamu bwange oliwo busiraanya gwoba obugende mu maaso nze nsiraane. Bwe toyagala kufumbirwa kunobeera mu ebyakola jangu obeere wake wankulabirire oba toyagala kati gw'omanyi naye nga nze nkwetaaga. Tuggyemu olubuto ekyo kiggwe. Nakatudde oba toyagala kudda waka. Olubuto olugenda oluggyemu naye ofuna obuzibu bwonna bubwo. Nze Martin sibuliimu gw'omanyi n'ebintu byo. Naye Martin nkubuulire ojja kufunayo omukazi omulala gw'ofunisa olubuto omusiraanye nga nze naye ojja kulaba kyali kukola kirabe ggwe. Tuna kitambula tekindi nako. Wabula natomera kati oba nali nfaati. Nze likodi gye nnina era n'obuuzo yakundabidde. Siremererwangako mulimu gwonna. Ekitegeeza bulijjo mmwe mututtira abantu. Gwe neesiga bwesizi wabula tova ku ndagaano. Gwe mpa mulimu weesirikire. Omulimu nagukowadde. Gwe weesirikire naye lwakuba neewuunyisizza. Enkofiira ezo zambalibwa bantu babi bali nga nze. Akakalimu kakulema okwekolera oyo mukadde mukuba soketi egi n'agweri tayinza nakuddangulu. Pozi wangambye muzeeyi walina emyaka emeka? Muzeeyi kituufu akaddiye kuba ali mu myaka 8.
abo mbakuba bukuba soketi mukuba soketi eji lwakuba gwe mukama wange nali sosegereza kugwe soketi eji nagweri abo sikozesa na majambia aba bakadde tubawumuza ateze kakubulireko ku byafaayo byange nzola ne mama wange ne taata wange nze yabettira bali banepankirako olaba nzita abanzaala ologo mulimu gunnemerere erezo zo ndidde za bwerere lwakuba nti ngenda kukolera mwana ekyo kinzizaamu amaanyi wagagga waddedda nze kyenjagala musaanyeewo then obulamu bubeere nga buvuddewo nze nfune sente eyo ye saddaaka yange okubeera omulawo obulamu bwange okweyagala gwe kasito nkakasizza nti ogakunsasula bulungi togenda kwefuula empeta eno ogiraba erabika ewezezza n'30 nga nzita gwe kasito gamba nti ogakunsasula ebisigadde bindekere kati otandika ddi kuba byonna tubyogedde naye simanyi kati tompa mateeka kuba ku bantu bonna benze nga mpumuza sigwadde nga ndagira gwe mpa mulimu ebisigadde nze amanya engeri gyetambuza emirimu gyange kyenjagala kiri kimukwekola omulimu nze siri mutemu era olw'embeera eno gyempitamu naye nze sandyagadde muzeeyi wange afe naye olw'okuba nga njagala obulamu bukyuke kaafe kati ekyo kyoba omanya tova ku mulamwa nze okukola ngenda kukola kiwedde singa tobadde na boosi wange sya gwe mbadde nsookeramu nenkulaga nti okitegeera ate tongezaamu kuba nze nsasula asinza kutta tolani abagenza okunsasula sya kiwedde katibula ekyo kiwedde tokomawo wano nga tomaze mulimu yinze kompadde omulimu gwe weesirikira abawala bawedde kati muzeeyi afe akyulira okufa bwe kuluma akakase nti yeyazaala oba amagombe ganaawulira kiwedde akasatiro basatira